Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe ekitiibwa Katonda waffe omulamu. Neebaza Mukama olw'ekiseera kino era nkiteeka mu mukono gwa Mukama olwa ffenna, nga nsaba Mukama okuggula emitima gyaffe oba okugiyuza okuba ng'ayingira munda oba ng'ayingizaamu munda by'atwagaza era by'atulabula okuba nga tubiteeka mu nkola, ate nga tumanya ekigenda okubeerawo kubanga ye ali kumpi kutuuka, kusinziira ku kwolesebwa kw'aleeta oba kwayolesa. Mu linnya erya Yesu, buli omu Mukama mumpeera ekisa gy'ali. Abooluganda, leero Mukama waffe Yesu Kristo atulaga okwolesebwa okw'entiisa okugenda okubeerawo atya bw'agenda okuba ng'akwakkula ekkanisa ye. Era ng'okwolesebwa kuno yakuwa sisita gwe bayita Gracia. Mukama Katonda Yesu waffe yalaga sisita ono ekigenda okubeerawo ku lunaku lw'okukwakulibwa, akagombe engeri gye kagenda okuvugamu, ate nakyo ekigenda okutuukawo ku lunaku olwo. Naye nga Mukama waffe Yesu Kristo asooka kugamba nti yakyawa ekibi era tayagala kibi, nti abooluganda, buli w'obeera mu kibi tosobola kuwulira munda mu ggwe kubeerawo kwa Mukama. Yesu Kristo n'agamba nti tetumanyi ngeri gye yakyawamu kibi. Awo n'amala n'agamba sisita ono nti nzija okuba nga ntwala ekkanisa yange, nti mu Bayibuli nateranga okugamba abagoberezi bange nti nzija, naye leero mbagamba nti nzija mangu ddala. Era batugamba nti abooluganda, akagombe kayinza okuvuga essaawa yonna yonna oba obudde bwonna okuva kati. Mukama Katonda akomawo okuba nga atwala omugole we. Yesu Kristo yali akyayogera ne sisita ono, n'akola sayini n'omukono gwe. Kati sayini gye yakola n'amuteera sikuriini mu maaso ge oba olutimbe okutandika okumulaga kiki ekigenda okubeerawo ku lunaku lw'okukwakulibwa nga lutuuse. Era buli bwe yagololanga omukono gwe ng'amukolera sayini nga wajjawo olutimbe. Kale bwe kityo Mukama waffe Yesu Kristo ng'atulaga ekigenda okubeerawo. Era batugamba nti Mukama asobola okwogera ekigambo kimu, mazima obulamu bwo ne bukyuka ennaku zonna ez'obulamu bwo, ne zikyukira ddala n'obeera mirembe. Era nti ono Katonda gwe tuweereza oba gwe tusinza ennaku zonna, ky'ekika kya Katonda waffe. Ekigambo kimu kiba kikumala okukyuka okuba nga ofuna essanyu n'emirembe mu bulamu bwo singa aba akyogedde mu bulamu bwo. Bw'atyo Mukama Katonda sikuriini gye yamuteera mu maaso oba olutimbe lwe yabateera mu maaso, ebintu ebyaliko byali bitiisa ate nga tebyogerekeka. Byali bitiisa ate nga bikanga. Mukama n'amugamba nti, muwala wange, tunula olabe kiki ekigenda okutuuka ku nsi, nti atunule ku lutimbe luli. Naye n'amugamba tunula n'obwegendereza bungi nnyo. Awo mu kaseera ako Mukama yali akyamugamba ebyo, sisita Gracia agenda okuwulira nga eddoboozi ly'akagombe nga kavuga. Naye agamba nti tosobola kuteebereza maanyi gali mu kuvuga kw'akagombe kano. Era bwe yawulira okuvuga kw'akagombe kano n'atandika okunyeenya kubanga kaali katiisa oba okukankana, kaali katiisa, kaali k'amaanyi ate nga kavuze mu nvuga etabangawo. Nti okubwatuka oba okuvuga kw'akagombe kano kwali kungi ate nga kunene. Nti akagombe kano kaali kakyawuuma
nga kakyavuga. Waaliwo embeera eyatuukawo ku nsi, ensi n'etandika okukankana nti naye ng'ekyamazima akagombe kano bwe kaali kakyavuga n'alaba ensi n'etandika okuba nga n'okukankana okungi, ensi n'etandika okunyeenya olw'okuvuga kw'akagombe kano oba olw'eddoboozi ly'akagombe. Ensozi zonna n'obusozi n'ebiwonvu ne biva mu bifo byabyo olw'amaanyi g'okuvuga kw'akagombe, era n'ennyanja ne ziseeseetuka okuva mu bifo byazo. Awo agenda okulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo ali mu bbanga ajja, n'alaba ennyanja nga zoogera nti, n'awulira ennyanja nga zoogera nti ekyenkomeredde Mukama Katonda amaze n'atuuka. N'awulira n'ennyanja n'awulira n'ensozi nga zoogera nti Mukama Katonda atuuse, oba omulokozi atuuse. Era tugamba nti abooluganda, ennyanja zisobola okwogera kubanga ye yaziwulira yaziwulira eddoboozi lyazo nga zoogera, nga zigamba nti Mukama waffe Yesu akomyewo. Nti era ku olwo olunaku buli kintu kyali kitabuddwa, buli kintu. Akagombe bwe kaavuga nti era waaliwo musisi buli wamu ku nsi yonna, nti buli kitundu kya nsi oba buli paati ya nsi yategeera nti Mukama waffe Yesu Kristo akomyewo, nti buli kintu ku lunaku olwo kigenda kuba nga kiranga okudda kwa Mukama waffe Yesu. Bw'atyo ne batugamba nti okufa weekuli mu nsi yonna essaawa za leero, naye olunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwadda yalaba nga waaliwo okubonaabona kungi, obubenje bwali bungi obwalinga butuukawo mu bantu, naye kye yazuula kyali kimu nti byonna byalingawo okubonaabona okungi n'obubenje obungi, naye tewaliiwo muntu n'omu yafa. Ku olwo olunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwadda, okufa kugenda kuba nga kudduka abantu. Nti era tulampeti oba akagombe bwe kaali nga kakyawuuma mu makoona 40 oba mu bitundu ebina eby'ensi, mu nsonda 4 ez'ensi, yagenda okulaba nga ennyonyi zigwa okuva waggulu, nga zikurashinga, nga zireeta obubenje, nga zijjudde abantu, nga ziva mu bbanga bwe zigwa ku ttaka. Naye ekyamwewuunyisa kiri kimu, nti zaayuganga ne zigwa, naye temuli muntu n'omu yafa. Okufa kwali kumaze okudduka abantu. Batugamba ku lunaku olwo ebigenda okutuukawo, nti waaliwo obubenje bungi buli wamu, era n'amanya nti waliwo ekintu ekitali kituufu ekyali kituuseewo ku nsi, nti ng'ekintu ekyali kituuseewo kyali kintu ekitabangawo, ekikanga ate eky'entiisa. Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba nti Gracia, nga bwe nagambanga emabega nti olunaku lw'okukwakulibwa nga lutuuse, buli kintu kigenda kuba nga kiranga okudda kwange, buli kintu kigenda kulanga okudda kwa Mukama. Era nga ku screen akyalaba ng'alaba bino, nti nga batugamba nti okulaga nti buli kintu kigenda kulanga okudda kwa Mukama. Mukama agamba nti omuntu ojja kuba okutta essimu yo ng'oyagala okubaako gw'okubira oba mukwano gwo oba ani. Tojja kusobola kukubira mukwano gwo kw'olwo olunaku lwadda. Message egenda okujja ku ssimu ye egenda kukugamba Yesu Kristo akomyewo. Tojja sobola kukubira mukwano gwo. Bw'onaabeera otaddeko TV ng'olina ky'oyagala okulaba omuntu yenna, kw'olwo olunaku lwakomawo togenda kukiraba. Message egenda okujja ku TV egenda kukugamba Yesu Kristo akomyewo. Omuntu anaabeera agenze ku Facebook, Twitter oba social network yonna oba
social network platform yonna, ku social media, nti togenda kulaba mukwano gwo newankubadde okulaba profile yo nga leero bw'ogiraba kati, wabula message gy'ojja okulabayo ejja kuba ekugamba nti Yesu Kristo akomyewo. Buli kintu nti nno wansi w'enjuba kuno ku nsi kigenda kuba nga kiranga okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kigenda kuba kitulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo akomyewo nga kiranga. Era agamba nti bwe yali ng'akyalaba olutimbe lwe baali bamuteeredde mu maaso, awo Mukama waffe Yesu Kristo n'amulaga awa ekifo omwali amalaalo. Nti Bayibuli ddala ntuufu, nti yalaba amalaalo nga geggula, ng'era abafu bonna bonna baali bavaayo ne bambazibwa emibiri emiggya nga bwe babuuka mu bbanga. N'alaba obuwanga nga buvaayo nga babwambaza emibiri emipya nga bubuuka mu bwengula nga bagenda mu bbanga nga bambaziddwa emibiri emipya. Bonna 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 baali babuuka nga bagenda mu bbanga mu bwengula ne baleka entaana zonna zisigala nga njereere. Nti bwe yava mu kifo ky'amalaalo ekyo ne batandika okumulaga ensi ng'abantu bwe baali babuuka mu bbanga. Nti Bayibuli eyogera n'egamba nti tugenda kuba nga tuyitibwa era nga tubuuka mu bbanga. Ekyo kye yali ng'alaba. Era agamba nti n'alaba nti ensi yonna 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 yali ezzeemu okubuzaabuzibwa era n'obutategeerekeka oba n'obutabanguko bungi, nti era waaliwo emitawaana mingi buli wamu. Kati awo agenda okuwulira nga waliwo bano abatakkiriza, abantu abaganya okukkiriza Yesu oba abaagaana Yesu, agenda okuwulira nga nabo bagamba abalokole bano baali batuufu, Yesu Kristo wuuno akomyewo. Awo agenda okulaba ate nga bamulaga mu katale, abantu baali batunda. N'alaba abantu mu butale nga bambusibwa waggulu mu bwengula, bambuka mu bbanga. Era n'agenda okulaba nga nti baali baweebwa emibiri emipya, baali bambazibwa emibiri emiggya nga Bayibuli bw'egamba nti tugenda kuba nga tukyusibwa. Era mu katale omwo n'alaba abantu abaali abakadde nga baddamu okubeera nga bato, abalina emyaka egigenderedde. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti tewali muntu agenda kubeera nga ayambuka mu bbanga okukwakulibwa nga mukadde oba ng'alina emyaka emikulu. Nti buli muntu agenda kuba nga ayambazibwa omubiri ogw'ekivubuka oba ogw'abato, omubiri ogw'ekivubuka nga tewagenda beerayo mukadde. N'agenda okulaba mu katale nga mwalimu omukyala ng'alina bakasitoma. Abakasitoma bwe baamala okumuwa ssente, yali ali kumpi okubawa bye bazze okugula. Bagenda okulaba ng'avaawo ng'akwakulibwa, ng'atwalibwa. Engoye ze nga bamwambaza omubiri omupya n'engoye empya, n'engoye ze yalimu awo mu katale ze yali atundiramu ne zisigala ku ttaka, ze baalaba zokka ng'abadde atunda tebakyamulaba nga bamututte. Era mu katale omwo abantu baali bagenda mu bbanga, baali babuuka mu bbanga nga baleka bye batunda n'ebyamaguzi byabwe byonna. Yalaba abatunzi n'abaguzi nga bagenda mu bbanga, bonna mu butale obw'enjawulo. Bw'atyo Mukama bw'atulaga okukwakulibwa bwe kugenda okuba nga kugenda mu maaso oba ku lunaku lw'okukwakulibwa ebigenda okutuukawo. Ekyo kye kitundu ekisoose, era tugenda kuba nga twongerako ate tulabe Mukama waffe Yesu Kristo kye yatulaga mu bitundu ebirala bwe kigenda okubeera. Mukama abanjagalire ate abampeera omukisa mu linnya erya Yesu.